nga zikunukiriza okuwera essaawa 2 ez'ekiro ky'eggulo abatuuze mu bitundu by'e Buddo baabunye emiwabo oluvannyuma lw'amasasi okutandika okwesooza. Wakati ng'ebyasi bivuga, Evelyn Nalumansi Kironde abadde omukozi mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ki URA ebyasi bino byamukutte bwe yabadde akyamye ku mudaala ogumu okugula ebintu by'okukozesa ewaka nga kyajjannyuke. Era waliwo omusajja yabadde mu byambalo ebyefaananyiriza ebya UPDF naye yaluguzeemu obulamu ng'ono yabadde avuga motoka kika kya Progress era nga kigambibwa nti munda mu yo mwe mwabadde ensiitaano. Bakubye ow'amagye abadde n'ekika kya motoka ekya Pulimo bamukubye amasasi amapusaizi gavuze nga 5 bakubiddemu n'omukyala abadde ali katale ng'agula emmere. Tukitegedde nti omu ku bagambibwa okubeera mu motoka eno nga naye yabadde yeeyananisa ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye ye yamazeemu omusubi wadde nga yabadde atonnya musaayi. Abaana abo omu abadde avuga emmotoka n'omulala munne bonna babadde balina emmundu, omu ayambadde ekyambalo ky'amagye naye ng'omulala alina emmundu. Poliisi ng'eyambiddwako amagye batuuse mangu era ne batandikirawo okukola ogw'okunoonyereza okumanya ekituufu. Emirambo gyombi gyatwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago ate emmotoka eno yabaddemu akanyoolagano yo yatwaliddwa ku poliisi ensangi. Henry Opoka agambibwa okuba nti yabadde awambiddwa abasajja babadde mu mmotoka eno mbu ye yasindiridde ebyasi wakati mu kwetaasa. Ono yasoze ku kaduukulu ka poliisi ka King's College Buddo ng'olwaleero aggiddwayo n'atwalibwa ku poliisi y'ensangi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ku masanganzira g'e Buddo awagudde enjega eno waliwo omuvubuka omulala ategeerekeseeko nga Alan Mukisa eyakwatiddwa naye ayambeko poliisi mu kunoonyereza kwayo. Ku kyalo Maggwa Empangala e Buddo omugenzi Nalumansi gy'abadde awangaalira ennyiike n'ekiyongobero bye bibadde bikwaniriza. Abatuuze ab'enganda wamu ne bakozi banne bawanjagidde gavumenti okulaba nga bafuna obwenkanya bw'omuntu waabwe. Try to find out what happened and we want justice. That is what I'm asking for. Mama waffe twagala bwenkanya, mama wange bamusenga ava mu ofiisi okukola. Kikolwa kibi nnyo tukivumirira. Nandisabye gavumenti ekwatagane ne security agencies zaayo ebitongole ebivanyizibwa ku bukumbandembe baveeyo bakwate abantu baabwe bonna bakozesa emmundu baddemba babangule oba oliawo ffe tuloza ne kuzamba ono abantu bakozesa emmundu balina ennyonta y'okkuba amasasi. Poliisi etegeezezza nga bw'erina weetuuse mu kunoonyereza kwayo ku njega eno. 2 suspects were arrested and are currently detained at Sanji police station as investigations are ongoing. Rachel Daisy Mugabi, Agafeyo ku Spark TV.